twolekedde ekyatulese wano nga bagamba I know what is around the corner I just don't know where the corner is. Ebigambo bya Kevin Keegan yali coach wa Bungereza emabega kaawo kati no katandise kati bakulaga Bungereza n'ebibyezeekola ba prime minister baabyo n'abalala no which today ye TV gye tuliko. What a couple of days it's been. If you nga banjula nga bwe zibadde ennaku ensufu oluvannyuma n'owiki okuwangula ekikopo oluvannyuma lwa kooki waabwe Mike Bassett amaze emyaka 3 katanaka awangula. really see what this trophy meant to Bassett. Mu extra time yatuuse akaseera n'awanika ekipande nti obudde buweddeyo naye nga bukyaliko For Leicester and saw the Canaries. era bawangudde Leicester ne batwala ekikopo kyabwe kisese emyaka 3 Norwich yatabuse Hundreds of fans packed the high street. enkumi n'enkumi z'abantu zajjudde enguudo Was Mike okujaganyizaamu oluvannyuma lw'obuwanguzi the club, and he certainly seemed to be enjoying the carnival atmosphere. nga bonna banyumirwa carnival atmosphere. Mama nyabo However, joy to wabula ebintu byatabuse oluvannyuma omugoba Boas okwata ate ekkuba eddala yakutte A11 ono avuga tuwa basi lujo mu London ate yakutte eddala obulyogovu kye bubakola team was still braving. nga no tegaliko okuba U-turn olina okuvuga paka w'osobola okukyukira mu mateeka wabula mu kusembayo The A11, it was back towards the city centre. yamaze nadda mu city center abantu gyadde bamulindiridde okujaganya kati obuwanguzi buno n'owikisite bwe yatuuseko ne bagamba nti Mike Bassett England manager ye sinema gye twolekedde ne tudda ku Lancaster Gate wano ne wali afeesi eza Football Federation ya Bungereza. Cope has suffered a near fatal heart attack. Omusomesa wa ttiimu y'eggwanga Cope pressure zaamukubye n'agwa ebbali Placement. olulumya results zibadde zisasanyusa mu qualifiers za World Cup. To the new manager. The hopes, dreams and kati obuzibu abakulu balina okulonda omusomesa addako omusomesa asinga obunene mu Bungereza mu Scott finals in Brazil. amuddirira alina ebigambo biyitirivu bizibu tebamwetaaga. I'm sure you'll join me in sending our best wishes to Phil Cope. His wife era baga baweereza obubaka obukubagiza Phil Cope musomesa abwe yafunye heart attack. In the meantime, we need to find a new manager to take us. tuteekwa okunoonya manager omujja. I found around Italy, France and agamba akubye ku masimu mu Italy France biki okunoonya omusomesa omungereza akyababuze. looking. Scandinavia? England. Oh, Christ. So, Yesu Kristo mu England tunaamufuna. The Ali McTavish, isn't it? You know, he's won the Premiership 5 times, Cup 3 times, Champions League twice. the only problem is he's Scottish. oyo mu Scottish yalibadde asinga. Well, no, tetuyinza muwa coachinga ttiimu ya Bungereza. 50 times. Won European Football of the Year twice. Worked wonders on Merseyside. But he is a bit... alina ebigambo biyitirivu oyo. I was rather like... bano bajja bazira bufaananyi bakuba bali mu birala nnyo the moment. ebya ttiimu ya Bungereza byabasobera dda. Martin Hans, Leeds. Not interested. ewa Leeds tayagala Over at Sunderland. He did a good job. oyo yatutte omuli mulala. Soliciting goods with menace. But he was at the Everton game last week. oyo yali ku muzannyo gwa Everton wiiki ewedde alaka talina mulimu. So, that accounts for every English manager in the Premiership. andi kireka buli English manager ali mu Premiership aganye omulimu guno tulina kunoonya kuba division za wansi. Rumours are circulating in the national. kakane engambo zaali zitandise okutambula nti Mike Bassett yakawangula Norwich ekikopo yaliba nga yalondebwa. Manager from the baalilonda ye bannamawulire baswama edda ku maka ge. gali tuli kwanjula kwako musatu yakkira tadde akatawulo abadde aliwo akatamanyi tolwa balinzi bamubuza ebintu tabimanyi. kituufu gwe England manager omujja ebyo bamubijjawa mwena mu bannamawulire. mutabani wagira n'essimu taata omulimu gwa England ogufunye katonda watu katabo kanzije kamalu kwata essimu kakano byafuluma mu mawulire aga buli kika. Mike Bassett for England simumanyifu nnyo kubangereza eno kukochi kiwano kuba kigozi waffe wekabalagala. Mike back in 1975.
omukyala wuuno batandise omuinterview nga Karin Bassett mukazi we. He was on loan from Doncaster at the time. Agamba ali ku looni okuva mu Doncaster mu kaseera kweli asamba mupiira nga Makarabera Pastor told crew they could mbiragwa akuye nenga amupambanye akubya ddala engoma bulungi. they got a free Ekitone kye ky'obusomesa we kyatandikira. Hull, Grimsby and Darlington. Tiimu ziyasambirako ebifaananyi bwe biri awo. 9 different positions, including goalie. Yasamba ku bifo bingi nga n'obwakipa mwe buli. On there, it's a back pass here to Mike Bassett. Do you know he's missed it? Kalulatu. And then finally, he got his big break. The assistant manager's job at Colchester United. Kaakano omukisa gwasooka eri assistant manager Colchester gye yatandikira ebyobusomesa ddala. The glamour. Agamba bambi asinga mwagalako ssanyu. Mutabani we waali alina omwana omumulenzi Jason Bassett. His work rate. But what's it like having a dad who is the England... Kiri kitya okuba ne taata nga England manager kisufu. with his bags fully packed. Ensawo ze yazipaakingirawo London for his... n'ajja akwate ekkubo alekere e London era ekitebe ekikulu eky'omupiira ku Lancaster Gate eri abakulu abamuwadde omulimu n'okutegeera ebisigadde. Status yakyuse era bannamawulire bamubeerako buli bbanga England manager bwe yali badde naye alina okujja mu ngatto ezo si nyangu nno. Mike Bassett, the new England manager. Gwe England manager omujja. For some people, you're some Ku bantu abamu choice. balaba nga atasaanira mulimu guno. That's the question. Mike Bassett, how did he get the job? Abantu abamu babuuza ki Mike Bassett yafunye ate omulimu guno. Si gye nsoose. Abasomesa bangi abadde ku Bungereza ku ttiimu ya Bungereza nga tebajja mu mulimu guno. In your book, what is it that makes a successful manager? Ki ekifuula manager okuba successful? A, you've got to pick the best players, Mu kusooka olina okulonda abazannyi abatuufu. rate them, and C, you've got to use the right tactics. Kyakubiri tekukozesa obukodyo obusufu. Most important of all, Ekisinga obukulu to get some luck. ote okuba n'omukisa. So luck is that important? Omukisa kikulu nnyo. The ball hits the post and goes one way, you're a winner. Omupiira singa epoyo gufuwa tekudda ludda lulala n'okola otya. Ticket E. Boy oli wano. Well done with the England job. Oh, thanks, lad. Webale. Tony Puller used to be the assistant manager in Coventry. Oyo abadde assistant coach wa Coventry oyo gwolaba oyo. Nice. Kati akuba katiketi mu train. He has a simple Kaakano twadda ku Lancaster Gate awali headquarters eza FA. plane. Yagguse dda. Cape Man. So his dad gave him an embroidered poem. Agamba kitaawe bambi yamwigiza nnyo ebitontome ebya Kipling era byagala okukamala. Rudyard Kipling. He'll be a mason. Unfortunately, that's an embroidery error. Laba Oh, hello. bamwaniriza mu yafeesi ku Lancaster Gate. Big responsibility. For a lot of people, the England team is more important than their work, more important than their marriage. Ajja atuna ebifaananyi eby'enjawulo iyo abaze babeera abasomesa aba Bungereza. People are going to work with smiles on their faces. They're talking to each other at the bus stop, in the pub, on the bus itself. Bamulaga ekifo kinaakola wano. And it makes a difference, a big difference. Mr. Lightfoot. Bamwaniriza erudda ye mukulu alina omutwala omu ku bakulu ba FA. Come on in. Anti kale 3 games over the next few months, beginning with the Polish match in 2 weeks' time. kaakano baamunnyonnyola alina ebbanga ttono kuba balina qualifiers 3 ezisigaddeyo. Alina okuteekateeka ttiimu okulonda ttiimu y'empya okulonda assistant manager ne coach. Supermarket. Wano byawukana mu Bungereza. I want you to know, Mike, I'm always here for you. Nze ndi wano wonneetaagira wonna. And if I'm not around, just slip a note. Bwe mba siri osobola okuleka kanooti wansi w'olugyawo mba nja kasanga. This way, Mike. Kwe kumuyisa bamulage yafeesi ye ya England manager. Moment for you. It is. I just wish my dad could see me now. You know, he was like a father figure to me. Well, obviously, but he was also a professional footballer himself, wasn't he? Agamba naye yali professional footballer agezaako okufumitiza abasambi abanaazanya. But then more Nage bakayise Mike Bassett England manager. If he... Kano nkabaweereza mwena abaagalizi b'omupiira naddala nga tugenda mu Uganda lino erya World Cup oba ekikopo ky'ensi yonna eky'omupiira. It's my privilege to introduce the new England manager. Nyanjula England manager omubbya Mike Bassett. By the way, Steve,
International football is a big step up from the first division, Mike. Ati omupiira gw'eggwanga guno ndowooza stage nnene kati omuntu nga gwe. Very highly qualified people have done this job before me, and abantu bangi nkyogedde emirundi n'emirundi abatali qualified abakoze omulimu guno okusinga nze. Yeah, now that you've got the job, what's your ambition? Kiki osuubira agakuwangula World Cup? Mike. You think you can do that? why not? Oyo tusobola kyotyo kikola kuno lwaki nedda awali Argentina, Germany, Brazil. Excuse me, the people like you always run in our country. abantu nga mwe musinga ddala otukubya mu ngoma eno. We invented Parliament. England nsi nnene. We defeated Hitler. Twawangula Hitler. Came up with the computer, the singing telegram. Twayiya kompyuta. Yes, we've tulina abasajja abanene nga Charles Dickens, Yeah. Shakespeare. once more into the breach, dear friend, once more. And you know what else we did? mumanye ekirala Invented football. ffe twayiya omupiira ntugugabira ensi yonna Go out there, and I'm going to bring it. era ngenda genda bwereyo mbagambe ffe twaguyiya ekikopo nkize wano kyengenda okukola. That lady there, please. This is my... Bassett's first job is to appoint a coach. kaagana omulimu gwe ogusooka ku appointinga coach n'assistant manager awe Not for all. kwe kunuya ababoyi be abakadde. Chester, we adopted a system that's being copied by clubs up and down the third division. ono wuuno What can wa I say? third division emunyonyola kikyalina okukola ye Dave Dodds. Not unless you want him to. babadde buli jeeza wansi gwe yaleetanga assistant coach. Okay, what do I want you to do? kale Concentrate on... abaana alina kukola ku fitness n'ebisigadde ono yagenda okubeera coach we wa national team. Okay. Brilliant, boss. Life's been on my back since I got the job at Forest. Then there's my assistant manager, Lonnie Urquhart. Really... kaakano assistant manager yasala okulonda munywanyi we era omulala Lonnie Mallet. Urquhart kati atunda motoka nkadde. Don't knock it, Mike. We offer good motors at affordable prices. agamba atunda emotoka za second hand wabula ziba nsufu kamala ate ku miwendo emisufu naye agamba etefutefu muguza gy'anaakozesa okutambuza Central locking, kubanga England manager balina okufuna ekyuma si byakozesa kalundaganya ba boda nga bw'abadde akola. Well, cup, Lonnie. Jules Rimmey. agamba ne gyamukolera. It's an absolute beauty. What do I have to do to get you to take the job? nina kukola kyokkiriza okutwala omulimu. Ford to be pleased with himself. His coaching staff are in place. kaakano wamala okufuna coaching staff yakwata egga Drive north to Sun. kati kwe kuyita kuba alina okunoonya omuzannyo ow'erinnya gw'alina okuteeka ku ttiimu ye empya. 12 years ago. nga body movements ez'abasambi ab'omutawaana nga Pele, Diego Maradona, Mark Lewis. ne Mark Lawrenson bwe Mungereza. Enough money. To defeat the best, we have to become the best. okuwangula abasinga tulina okufuuka abasinga naffe n'afuwa firimbi. kati Maradona bwati wadduka bwe yasala abangereza aluka abatwalire kati bye yakola ne masini byekozesa bano yabasalamu. Pele embadize Levinson amagulu gaabwe gamanyire body movements ez'abasambi ab'omutawaana olwo gwe baatadde mu kufuuka omupiira striker wuno ali mukaaba maziga. bano skills abasukako bagudde ebbali. The following morning, kaakano ku makya enkeera team physio. buli musambi mulwadde. Rest. All right. Get your pants off. Jack? Give us the rest. Burgers? Back problems. Wacko? Broken jaw. Smallsy? Groin. Rest. Danny and Dino are not 100%. Bano buli omu alina obuzibu abasambi bonna buli omu alajja nalwekyamutuuseeko. With 7 of his key players injured, abasambi be 7 ku bo bonna bali tebali mu mbeera ntuufu kati alina kugenda kusambisa second 11. 7 ku bastarters bonna balwadde. ono tetwamuteekako ate si kwebuuza abasambi abo tebamuteekako. You must have, Mike. I wouldn't have put him down otherwise. Listi gye wampa gye nateekako. Ron Benson, Plymouth Argyle? I copied the list you gave me. Listi gye wampa gye tatypesettinga ye sekuritale we. laba Ron Benson and Tony Hedges. Bollocks. Yeah. I said there'd be a few surprises. agamba basuubire surprises mu mupiira gw'enkya. I know, but I've always said if you're old enough, you're good enough.
naye kasitoba ng'oli ku ttiimu eno bamulungi ekimala nwekiti kinerayikiza basambi kibasambye. I understand Peter Stuyvesant's available. Can we get back to the football, please? Tudde ku mupiira tuve mu byamawulire. That's more like it. Thank you, Tomo. Yeah, I'm quite happy with the squad size. It's not... agamba ye musanyufu ku sikoodi egenda okusamba enkya. Right. So you won't be choosing 20 players then? Kati lwaki walonda abasambi bannaye bino bintamye wano nvuddebo kati. Kaakano Belgium, England ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omwenda oluyimba lw'eggwanga lwakubibwa. Bastarters 7 tebaliiko. Striker aliko Smalls. Ebirowoozo bye tebiri steady bulungi. Bonna baali fired up kuba basinga baali second 11. naye nga bakyalina essuubi ebula maaki 2. Nona ayimba luyimba lwa ggwanga ewaku y'omu ku abaasimattuse ne bajja bagusambe mu kutemammo maaki eza 25 yakamalako 5 zokka. Kye babakola Belgium mufuuse zike. Yogera ne Hedges ayingiremu n'akola substitutions 2 yayita abahistoriko be. Musambe mwongeremu amaanyi. 3-0. Kaakano okugwagwa 3 bwiriiri Katonda wattu kye baamukola mu mawulire. Abasambi balabika tebasamba na confidence yonna. Kaakano ebintu byongera kwonooneka. Qualifiers zitabuse za World Cup. Jump ship like. Got room for one more, lads. Mwena rumu endala. Netudda maka ga Bassett agombungere mu London. Family ejiri bagezaako gi-interviewinga. Wabula bali bakamuwa kocha ali kisufu gye bali. Naye kati ebintu bitabuse. Loser. Baba yisa amanya ga buli kala family. Loser, muntu tamene fofotu, baba kuba amaji. Ne katabalike. Juga bali bakamuwa kocha bakabuza kiwuli kakitekaga kisufu. Wabula kati buli bakabera maziga. Mzata chabe na waka. Can't walk down. Olwa pressure. Someone eriwo. Drop Tonker or drop Smallsy. Drop Smallsy sura gundi abasambi bagoba. Yeah, a lot of people say drop the 442. Abantu abasinga bagamba drop 442. Mwave ku system ya 442. Kibasingo bavuma. Era gemanya gaba batuma kati family. Throwing eggs. Amaji gakubibwa ku nyumba buli dakiika. I thought I told you to clear off yesterday. Bakyagaweereza mzatu uno. Ebisajja byabadde bitutamu omuntu bino. To be able to switch the football off when he came home. Agambe asobola okujjako omupiira nga zaawaka okusobola okubeera ne family waba katakyagujjako mukazi wali bali tamulaba nawo. Even our Jason stopped. Mutabani we Jason She's on the telly. takyabeera na kitaawe yadde. School tried to set. Yali agala omupiira okukamala takyagala ogulabako yadde oguwunyako yadde ki. It's yellow. It's got to be a red card for Jason. Ne mutabani we takyagala muwuliriza. Nagala silence mu autopsy room. Okuyingira ekisenge kyonna buli kifaananyi kyaliko eky'omupiira akiuza takyagala guwulirako kyokali agagwagala okukamala. Labiri mu fesi ye abantu bamuwandiikako nzatu yamuyisaawo sobole okwesiimuula alongooke. Moore was chasing him around Wembley Stadium shouting, laba, you bloody idiot. I can't stand you when you like this, Mike. I'm going out. To be honest, I'd be... okuba ow'amazima. And this better be bloody good news. Gano gateekwa kuba mawulire malungi mu kadde kano. Otherwise gansuseeko amabi. Baamuyita. It wasn't my fault, boss. I had to swerve to... Kaakati nno ate omusambi we senior yatamidde n'atomera ensingo yiyo ali mugamba sinsobiye ali ku poliisi. You've really let me down this time, son, can I tell you? No, I wrote an apology, boss. Oh, fuck the apology! You can go to jail for this! What sort of system am I going to play then? 3 across the middle and 1 in bloody Pentonville? Hey! You dropped! Oh, no. Don't drop me, boss. Kakana amudropinze. No. I give you the chance, you blew it. Agamba tayinza kkiriza yamuwa omukisa agwonoonye.
aze maziga kyokka musaatu tebimuyamba ku pressure gyaliko n'abasambi bwe yali yesigamyeko batabuse. My dad raised 5 kids single-handed. And there's my mum who was bedridden for years and years. Uyo arthritis. Nagatula Mike Bassett, England manager. Captain scored 3 with his head. Any pressure. Bakochi ba Bungereza gye babeerako. Placement with only 3 bullets. Juka ensi atandika omupiira. 1 in the chest and going on to win the VC. That, my friend, is what you call pressure. Agamba si pressure. Father did. No, gwaliko kati yeta kitwala nga pressure. Abantu balina pressure balina abalwadde naki. Yeah, to them fellas, bloody hell, this is a walk in the park. Many of the press are suggesting England's problems This is a walk in the park. Agamba kuno kulinganga kutambulira mu paaka kibayita pressure mbu gyaliko ey'Abungereza. Rated 442 formation. Abantu abasinga bagamba nti obuzibu buva ku 442 formation gyakozesa. Man-marked. Systems ez'ennaku zino empya tezigisobozesa kulumba bulungi era zireka back 4 ngeri open. Been mooted. The German 532 system in bamusuubira okugezesa nga German 532 system esobozesa abataano kukyuka. Either way, pressure is mounting on Bassett to wabula pressure egende musukkako okuva ku system yaabwe enkadde. Tell us the latest team news, please, mate. Well, yeah, I've had a long talk with Tonka and agamba akwedde ne Tonka era yamusonyiye oli omusambi w'omukadde. However, I'm sure you'll all be pleased to hear that I am dropping the 442. naye manyi mwena muyinza okuba basanyufu kuba system ya 442 kati ngenda gisuula. We're going to try the 3511. tugenda gezaako 351 which is very similar to the Terry Venables Christmas tree, but era efaanagana ne ya Terry Venables Christmas tree. There's pudding in it, mate. Well, if you like, yeah. eno 3511 Middle is the sixpence. Kakano England Slovenia gwe mupiira ogusembayo mu qualifiers. Tebo bweto weyimiridde England erina okuwangula omupiira gwayo ogusembayo oba si ekyo kusaba Turkey that a minor mathematical ekubibwe Luxembourg ekitasoboka n'akatono. Wackett begins the game in a typically robust fashion. Kakano Wackett yagutandika mu ngeri ate yeewuunyisa. Baamutema yakubirawo ngumi ne gwooli nyagasi kola y'Abangereza. Straight red card. Bamugiemu katuna tuleva nawe ekyokozesa tikiriyo ng'Abangereza bakola. Kakano aleta substitute defender center back bamumyudde. I don't know, you just do what you want. Kola bukozi ki kyoyagala ebintu byatabuse dda. Less than 10 minutes to go. Eddakiika ng'ebula 10. England epilinga pressure babatemera mu box. Kyekyo penalty bagigabye. Kale Smalls gitwale. Bwe mpira ogusemba banaguwangula one Rufa Smalls caps 92 goals 49 penalty misses 3. Put it away, son! Mama nyabo yagutumbeza mbire Katonda watu wa Trouble is lonesome town. Enerina kuba wini Trouble. bafunya akanya bali mwenda penalty road agitumbiza mu bbanga yamulonda kakano kugwa 0-0. England can only manage a 0-0 draw. England yasobola 0-0 draw kyokka ne balyoka bavuma bano. Trouble is lonesome town. Kakano mu dressing room buli omunyiivu. Trouble's little and it's lonesome. Buli omu avuma nga bw'ayagala ekyalesa kikooki kino. Rufus Smalls coming in the side of a rent. Rufus Smalls muyite naye musatu. Closer. Ate waliwo ekyokukola tulina emyaka emirala 4. Boss waba ali ka radio toyinza kikkiza Luxembourg ekulembedde Turkey. Luxembourg atekola Turkey ebula dakiika 2 toyinza kikkiriza emukulembedde golo 2 kuwera eki maama nyabo omupiira guwedde 2 bwereere kitegeeza England
bagezeyo kwabo bakoze draw atoli bamukubye kakati no England eri on the way to Brazil bayise ulwa lukisakisa wabule salmu eriri munda jowera bawangudde buwanguzi babano mukunywa ka drink balungi nnyo Abangereza babano Mike your coach to the World Cup. Yes. Ogenda mu World Cup tiddala. I bloody realised that the boys were superb. Era agamba musanyufu nnyo abaana ade basufu nnyo basambye okukamala. Congratulations. Tukulisa ogenda mu World Cup tekuliko ebyo agambye mbu abaana basambye nnyo naye nga bayitidde ku mathematical charge yaga basambye okukamala naye nga bali mu World Cup. If history is going to repeat itself, I should think we can expect the same thing again. Televanables yayogera ebyo nti ebyafaayo bweba bigenda kweddamu kitegeeza tuba tusuubira ekintu kyekimu okweddamu olunaku olumu kakati nno performed by the England's ng'enkola buli mwaka wabeera World Cup abasambi ba Bungereza balina okuyimba oluyimba kuno balina luyimba na Atomic Kitten bandi Campylobacterial gastroenteritis. wabula omu ku bayimbi aba Atomic Kitten yalwala. The song's composer, actor, comedian and profligate hellraiser Keith Allen does not. Kakano Keith Allen yalina okuyingira kuba yayiyo oluyimba on me, eh? uno not off me, eh? Sam, very sharp. basambi bayimba chorus ne coach Guys, you gotta give him a chance. luyimba lwa World Cup olunaabatwala olunaawaga Lads' voices, now voices. bano ba Atomic Kitten bali mu studio England nkola Bangereza baagala omupiira be basambi be bagubojjo kamala naye nga musatu gyali olwedde kino triumph gyali kuba abantu abasinga baali tebamukkiririzaamu ate kochi yava mu division 1 ate ng'ekyamulesa abasomesa abasinga omulimu guno baali bagutya ate nga FA oba federation y'omupiira mu Bungereza teyagala kuleeta musomesa atali mu Ngereza abasambi ba buli kika gye bali ab'omutawaana tuli Brazil hype eya World Cup nga bulijjo egenda maaso babano mwaka guno tuli mu Russia ebule naku mbale bubazi tezikyasukka nnya kanzije balindiddeko wano kocha alina byabuuza Hey, look, lads, it's the jocks. Anti ba jocks baabo eno etimu ya Scotland jugalinga mu United Kingdom. All right, mate. All right, lads. Mugamte balenzi. Get me hold the plane. You'll be going back in a week. Mugenda kuzanya biki. Blanca sober. Get the cameras up. Hey, Costa Rica got Andy Sad this year. Anti Costa Rica mweri ejabalaga kubulazi. Hand of God squad. Hand of God. Anti mwe. Tubamanye ekibajjamu Argentina Magic Hand. Kakana ate ba Irish we bajjira. Bano bagiyita England beat team Ireland. Is that why we always kick your arse then, yeah? Bano bakambwe bazibu juka bano ba Protestant nnyo aba Bangereza Irish bakatuliki gwe ana avumya abakatuliki engumi n'ebalukawo timu zonna ssatu maama nnyabo kye bakoze wano twada kwotera Gloria. Who do you think will ozanya nawangula World Cup eno gwe nga Pele every World Cup buli World Cup who gonna win waliwo abeera babasuubirwa but normally bulijjo have
Italy. Olina Italy. Brazil. Argentina. Germany. Spain, France. Normally those teams come. Ezo timu ezo ziba n'omukisa. Apart from them. Ng'ogyeko ezo timu kyendala. You have some surprise because now we have. Oba ne surprise enaku zikuba buli timu ekula. Yugoslavia ejja. You have United States. United States naye genda efuuka kamenyo. England have been. England tanaba najoogerako. Mexico and their old enemy. Kakati nno mu kabinja ka England mulimu Mexico, Egypt n'omukadde omulabe waabwe asinga Argentina mu kabinja. They give me this, an opal. I mean, what's a fucking opal when it's a... Baguse dda. All right, Pedro. Togikwatako emuka gye bamuwadde. Have you all got the right key? Yeah. Right, well there's the rules. There's no late nights, there's no girls in the... Kakana agamba amateeka tayagala bawala tayagala kudda mu luumu kiro agamba babeere nga bali fiiti. Yeah, I think what... Okusanyuka kwadda nga bamaze okutwala World Cup. These wops will rip you off as soon as look at you. Mweyise bulungi kubano nsi yaffe. Nsi ya muntu mulala mukimanyi. Akaseera kaatuuka ak'emikolo egy'okugula World Cup. Bulango bwali bukoleddwa. Limu Brazil twadda ku bannamawulire. This is it. It's here. 32 teams playing. Anti timu 32 emipiira 64. 38 degrees. We've got 96 hours of football over. Era nga basubira eddakiika 96 ez'omupiira olwaliro. And with me to watch all this and provide expert analysis, former Newcastle and England international Barry Venison. Welcome. Barry Venison yali omusambi wa Newcastle y'omu ku bali wano kwanalyzing omupiira. Wabula tulina coach wa England musaawe eno twagala twogereko naye. Hey, how are you doing? Barry, how are you doing, son? Oli otya? I'm just saying, mate, how are you doing? Are you keeping well? Oli bulungi? Hello? Hello? You looking forward to the tournament then? You know, confident, sound quietly confident. Ndi confident. You're enjoying yourself, don't you? Olaiko onyumirwa. What's that you're drinking? Onywaki? No, they're looking after us fine, thank you. Ndi bulungi juke. You as well, haven't you? Eddoboozi lituuka luvannyuma. A large one. Pinya colada akanene. Tell us, what's going to be tactics for the Egypt game? Omupiira gwa Egypt gusubira ota tactics zonna okozesa. We're going to have to leave it there. I think we've got... Ebimu tabibulya bulungi katukomaawo tunamuddira edda. It's Saturday and it's their first challenge. Omupiira gwabwe gusooka ttiimu ya Egypt yesinga obunafu mu kabinja. Era abasuubira okuguwangula ng'etteeka. Baabano ba muri Mexico, Egypt na Argentina. Babano bagenda kuwanja tugenda kubayokya yo eva eba n'amala na buli kimu Bungereza teri yaze nga batono buli mwaka bajja banene ninga bali wangudde ekikopo mundi gumu gokka 6 abajjukira obulungi. A new mood of confidence in the new camp. Laba confident can go all the way. I think you're going to see a few surprises in this tournament. Kiri wano ka drink boku kabia tobatumira mwana kagano mpira esaawa yatuuka England Egypt nga 15 ogw'omukaaga bagujjeko akawuwo gwatandise dda one munafu ali mu kabinja tewabakola mpira guli awo gwabunkenke buli bbanga bayuya ne bayuya ate golo zirabikako ng'ompira gutali mu golo bwe guba kipa wuno ate anaakola ki firimbi esembayo yavuga
gwagwa 00 kakano okuyomba okuli wano jayo gundi kyuse nga bamanyi abawagizi lwaki wasambisiza gundi kyusa gundi yalisambye wano noza kyangu okukwate kuba okutendeka timu kati magezi kige mwagala okuwa wano kati obona kyeyogera kyogere nange ndi muntu lwaki tusambisa abantu babiri mu maaso eta system gyebaali bamugamba akyuse 442 naera 3511 kati bamugamba asambisa babiri mu maaso tulaba Messi wadduka nayingira mu box kati gwoli kuki kwata kodi yeddinyo ne gundi basambe abawagizi banaye n'ebirowoozo byabwe mugende mwegire ojja kuba kikooti ekyo abawagizi batabuka basi bagirinye polisi eno bajjako kaakano okuwolubanywa bbiya bo buli lunaku banywa bunyumwe ng'abangereza polisi yajjo basa kale abawagizi ba bungereza abantu bo banyola mutufu ensi okuswaza bali mu kuba ngumi na polisi bbiya abakubye edda tebanawangulira omupiira n'ogumu kino si kipya okuza amaaso mubeekyanga n'omu ku basambi kwe kwali wako defender yabani ali mu masekati ga bino mazima musambi katonda watu bayimba kochi wanyi mukwano omukazi nali mukwekyanga akunoba kimuzuseeko kiri bulungi munaye broken leg, dislocated shoulder, fractured skull and cup. Agabi mususeeko omu ku basambi be yasinganiddwa ng'atamidde. No, Wacko's fine. Wacko ali okay? You reckon he could get up to 3 months, you know. But, well, you never know down here, do you? Anyway, how's Jason? Nanti Jason yali atya. Eka bano byeyo musajja alina kugenda nabo ku ssimu tebakyali nayo. Just give us a bit of privacy a minute, please, boys. Laba mumpe mwakadde njogere mukazi wange asabe privacy bambi bannamawulire badde bakyaliwo. Don't cry. No, they're growing. No, they grow back in no time. We'll just get a bloody balaclava for now. Back in London, the pressure on Karine is... Mu London, pressure yamusukkako mukazi we. He's going to have to work. Kakati no. Ne basibamu ebyabo banoba. Told Mike that we're going to move in with my sister for a while. Bagenda kudda wa muganda bwe mukadde kano tebakyasobola pressure ono. Mukazi watu wanobye. Chins up, hey lads, come on, chins up. Lads, come on. Kakano balina zowe bakyeddako ya Mexico. Ho? Egypt. We've got a new plan for the Mexico. Ebya Egypt mbira katuna plan empya ya Mexico. We're going to go for the 3-1-2-1-2-1 formation. Tugenda kuzanya 3-1-2-1 formation. Because we haven't got much time, so come on, lads. Tetuna budde bungi n'ekyo musituke. On your feet, nice and proper. Tukole mutemutya. Come on, lads, let's move it up. Come on. Tumuvinga tukakole temutya twali abatiisha. Come on, get the balls, lads. Come on, lads. Don't you miss the balls? I don't know, boss. Tewali mpiira? Tewali. Alio, where's the balls? Empiira gyazeewa. Eyabadde agivuga eyajja najo mu motoka yabuze paka tebannamulaba. Juka mbiseera bino navigator zaali tezinnajja. Maama nyabo obudde bugenda. Soko genda osabe ku buto buli omupiira. Busambiraawo. Okay. Eno tuli Brazil. I want you to say to yourselves, we're better than the Mexicans. Njagala buli omu atandika okugamba tusinga aba Mexico. Mu kiyimbe. Tusinga aba Mexico. Tusinga aba Mexico. Better than the Mexicans. Tusinga Mexico. That's on 50 grand a week. Mukyogeze maanyi namwe mumpa amaanyi temukyogera ng'abanafu. Njagala kibayingira embirowoozo bakuba kooki ennyumba eyaze okusaba omupiira. Oh, maama nyabo. Won't do stuff like that, eh? Eno Brazil. Class! Mukyogeze maanyi. Where's the ball? Omupiira guliwa? Tell you what, boss. Took it round me like a one. Omupiira gwe tugwesonyiwe. Omwana omukubye ennyumba n'aguvaako. Kakano zowe bagikola na imaginary ball ng'abalina omupiira naye tewali. Bwe bayimba we are better than Mexico. Bavolaawo. Ne bawaga. Baabano.
bwe bayimba we are better than Mexico ekiro kyonna ate gwalwa nga 19 Juni bali butola ne Mexico by 2-0. yabayokye goolo 2 kuweerere half time kochi mu dressing room kwa after nage mu kiyimbe tubasinga muli wana muli mkunywa mu bibia muli kumutunda buno bwachi muli agamba gendo makingoli chawa koze kati uvumu wa mabuli wa mtima kwe kwaka kuliwa boxer ajikubye kipa njagala mu second half ngere mukuwa omuntu saka kumbulya kintu kyonna teri katunda teriki njagala kula tuwangula omupiira ogwo kama mbaya ni mbaya basekyo mwena nja bayuwa kyokka bali mu World Cup gwagenda okugwa ne mu second half abongera gwagwa 3 bwerere football I've ever seen in my life. Gwe mpira gukyasino bigutwala tulabeko mu bulamu bwaffe. Against the Belgium 6 months ago. No. Mwerabidde Belgium yatusamba. No shots, no passing, no 1-2. Tetwalaba shot yadde demu tewali yadde okupassinga yadde ki. Not to set piece plays. Ne mwerabidde free kick ze twakubyenge nungi. We play Argentina. Do you think you can win that? Tuzakale genuza tunagiwangula. Well, why not? You're the England manager. Gwe England manager notuwulira siwole kikyogera. But I can't say if they will. Mwiza mutya okumbuza tunakuba Argentina banera sirabya amaaso siri Katonda. What do you think? Gwe katolowooza ki? The England manager might not. Sinze coach wa England gwe manager. Just how I'm asking you. It's not for me to say it. No, come on now, smart ass. You put your bloody neck on the line. Kati gwe teka obulago bwo kulayini oba gwomanyi bye binaatuukawo enkya. What about you, bloody? Naawe mbuulira gwe munnamawulire obadde atunaawangula. Nze mpita Katonda kati mmanyi oba tunakuba Argentina oba nedda. Wankers. Munveeko. Munjogeza biki? Musaatu abidduse. Oyo kooki omulalu balina goba mugobe. With just 2 nights to go before ebula ebiro 2 basamba Argentina match esigaddeyo balina akabonero kamu. Musaatu ase waawummule. Abasambi kyebeekola omusajja yagaana abakyala mu lumu n'ebisigadde. Onetonka ate omusambi gwasinga okwesiga gwetaaga senior. Kikigenda maaso. Nothing boss, I was just sleepwalking. Tewali tabu just mbadde mpoomingamu ate kano kaze kakima ebyako ebisigadde. Kyokka agaana abakyala. I've never seen that fella before me. Oyo omwana simulabangako mu bulamu bubadde akima ki mu lumu yange sikitegeera. Simulabangako nze simanyi. Yamugoberawo ku luno. Kosine buli bbanga abeera yeegayira yatamiira yakola atya bane basita basumbuwa. Kyokka ali mukaba amaziga mputamugoba kutamujja ku ttiimu. Kyokka musatu ku bizibu byalina bali mu kutamiira. Ate lwalwa. Maestro's sidelined for at least 1 game. Bassett calls his squad together in kakano Bassett alina okugattagatta squad ye. Baabano aze abagumye basigaze omupiira gumu gwokka. Gwa Argentina yekulembedde. N'obubonero butaano yasituka va ku ssimu tuli mbizibu toddamu kuba ssimu eno owulidde bintami batukubye ngo mukyali ku ssimu okwata ssimu. Right. That's the honest points out of the way, so let's talk through the positive points out. Twogere ku bintu ebiri positive ogwa Mexico muguze ebbali gwayise wama coach kwegamba assistant coach ayogere loni. Side. And them Mexicans were bloody brilliant, weren't they? Aba Mexico basala. Tell you what, if that Ramirez doesn't win player of the tournament, then there's no joy. Ramirez bw'ataabe play of the tournament bajja kuba bamubbi. Kachalinga katukubye kyenga. Sicho hip hip hore. Sika now. The bloody Mexicans? Where are they? Muli mukwogera ba Mexicans for England. Keep me here on bloody hell then you sawa no kasasiro tuli mu kujjo oli mukuwaga Mexico mbu yatutaze basambi ba Mexico. Oli assistant manager awange. Someone have got a hip hore. Tumekwe kwanga kuli wao. I'm going out of my mind here, lad. What are you doing to help me apart from locking all the bloody football? Tulina kyogera kyamagezi tulina kyewaleyambye ttiimu eno kasasiro. Well, thank you well, as a matter of fact, thank you very much indeed. See? Tabu oluzanira wanguza n'emmotoka enfumu ngamba nungi. Well, I'll tell you something else. Jangu yaga ku t-shirt nze sikutya. Anything else in the locker there? Ona kyatyoka kungamba wanguza emmotoka kasasiro oyogera biki? Fucking disgrace.
Right, that's it. Wamanyi awo birawe ngumi abageza tebalwa kulwana. Cart is sacked with immediate effect, Yamugoberawo. leaving Bassett without an assistant manager. Bassett asigadde talina assistant manager. Nenyinde ekutuse ebitundulu bibiri. With just 1 day to go before esigadde olunaku olumba facing Argentina. tatters. Look, I'm sorry I let you down. That's okay, son. Forget about it. Lodi yadda yetonde. Thanks a lot. How about I get you? Ono zonka tava ku mwenge buli bbanga naye amwetonde dagamba genda mugule ne kabbiya kamu just kamu. Kunywa kukanya birowoozo. Kamu kukakanywe. Suppose one will be all right. Kale kamu kukanja kanywa. Owai muleteyo kochi wange kabbiya kamu anyweko. 2 pints of lager and a Kamu orders. Yes, please. Maama nyabo yajja okunywa kamu. Yatabuse eddala eri yakubadde azikochi. Buli. Netonka bulijjo gwanenya okuba drink. Asigadde mu play. Oyo si kochi wa England. Tuze kuba muziki kyekyo tuli Brazil ekintu kitambula. Kakati no Pere ajanyonyola. Omupiira guleeta ensi wamu. Gutufuula famire y'ensi yonna. Fenna ne twenkana. Okutuuka erudda. Owaayo muli ku kibuja tukuba. Katonda twabangereza tuveeyo eyo. Baba manyi ku drink. Kakati nno Kerere yasukka wano. Duka kabala kali ku hoteli basula. Omu ku bakulu kyava ajja aba FIFA. Yasanga kochi ali waggulu ajidde namu ngoyezeze kiroka wansi na buva utuswara. Kyava gyamugyeyo. Ono byamukubye dda. Kyekyo tukuba muziki ibintu bya FIFA bya World Cup byakulya bulamu. Bakira kifaananyi ky'abaluma. Byafuluma ku mawulire gonna ne Sky News. Mike Bassett omukungu wa FIFA newe nagafufa. It's the turn of Mike Bassett, head coach of the English team. Head coach wa England yakwatiddwa bakamwocha empira byaliko kakati n'ensi nemutabukira Bungereza. Mike Bassett foi visto na madrugada sem calças. Mama nyabo yalinga ali mbulamu. Ronaldo treinador inglês Mike Bassett. Tichoroza ku Mike Bassett ani Bassett tamumanya mumanya Bassett coach wa England ye Ronaldo. Clouds begin to gather above Rio and the kakane ebire bitandise okukwata knives. Esaawa yonna benganga Argentina. For Mike Bassett. I don't know. When the fat lady sings, the agamba paka ng'omukazi omunene ayimbye ebiseera ebisinga omuzannyo guba tegunaggwa nolwekyo nkyalina essuubi nze. What do you think your dad would say if he was here now? Bambi awulira ennaku byatuuseewo. Press are waiting for you, Mike. Bakulindidde Mike. Yayitawo. Bannamawulire ku byatuuseewo. Talina kye yayogedde. Bannamawulire bonna bamulinze kumutta. England manager. Yajja musatu naye omulimu era gwali munene nnyo mu ngato ze. Bayinza ekintu kimu ku resigninga. ladies and gentlemen, I've Bassebo banyabo long hard think about the events of the last few days. ebintu ebituuse mu nnaku eziyise bya nnaku. Decisions I've ever had to make in my life. Naye nasazeewo mu ngeri ekyasinza obuzibu gye nali nsazeewo mu bulamu bwange. Carry on as the England. Ogenda mu maaso nga kochi wa England kyengenda okukola. Lwaki tokwata kubo ne weewummuza musajja gwe? Lwaki totuvaako? With the appropriate bodies and n'aba federation aba FA baavaawo buvi. Musajja lwaki tava ku ttiimu ye? Yeah, but I've been on antidepressants. Agamba yali ku antidepressants. Kabiya akamu ke yanywa bambi ke kampangulula. Team there and the odd glass of wine. Mike, It's time to step down. No, not at all. lwaki to stepping down or resigning ng'omuntu omutegevu yenna bwe yalikoze? 5 foot and he's behind me all the way. Agamba bambi ttiimu ye eri mabega we ne FA. Want you. No, the team doesn't want you. Ttiimu tekwagala, abawagizi tebakwagala. Ne bannamawulire tetukwagalira ddala.
It's not as if you've got anything keeping you here, have you? You know, time to pick up your coat, I think. We'll have a whip round for the plane for yatunula okumala ebbanga agenda okula buli omwavuvuma teri yadde asobola okumuwuliriza mu nnaku yandika okwogera singa osobola okukuuma omutwe gwo nga buli omu alaba agwa wabula nga buli omu alina kunenya ggwe naye ng'osobola okwesiga ggwe nga buli omu akubuusabuusa nokkiriza okwo okubuusabuusa bw'oba osobola okulinda n'otokowa kulinda oba okulimbibwa oba n'ogumikiriza obulimba ebigambo byeyogera buli bwetanga okusiriikirira ne bawuliriza ne mukazi we gye yali bw'awulira ebigambo byayogera byamukwatako ne bungereza yonna kubanga bagenda okusamba omupiira ogusinga obuzibu mu kabinja balina akabonero kamu kokka to save your ten long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you. olina okugumiikiriza newankubadde tewali kyetagisa kugumiikiriza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings no lose the common touch. bw'oba osobola okwogera n'abantu Loving friends can hurt n'okuma obugumiikiriza abo you, but none too much. bw'oba osobola okwejjuza n'obutasonyiwa yadde eddakiika n'emu. Yours is the earth and everything that's in it. ebyo byonna singa osobola obikola ensi yo na buli kimu ekigirimu. yamaliriza. Ladies and gentlemen, basebwe ne banyabo, England will be playing 4-4 fucking 2. enkya England egenda kusamba 4-4-2 oba tukuba batukube. Ankyawa kyensazeewo okukola kuba kyetuli. Mukazi we yawulira essanyu ne bannemawulire abadde bamukyaye bagamba apaana bangeza basanyuka n'omuntu amusonyiye oyo fala kooki waffe mwana wa mutawaana. So sweet. What about the Nigerians? Ati ba Nigerians boogera ku ttiimu ezikoze eby'omutawaana naye bungereza teriimu. balina akabonero kamu kokka basamba akakulembedde Argentina alina obubonero 5. They did it in 78. Can they do it again? Yep, looks like. ne Scotland gye baali bagaya naye erina ku bubonero. What about England? They have to beat the old enemy Argentina. England erina okuba omulabe waawo omukadde Argentina. Just don't come any bigger than this. Era teri kizibu kijja kinene ng'ekyo. wabula ebigambo byayogedde abangereza bajja beeteketegedde okuwangulwa wabula olw'obuvumu bweri abalaze. balaga ebintu ebyenjawulo Bungereza byezisobola okukola. omupiira gwa 46 Marina gwe yakuba ggoolo ey'omukono ne bayomba Kamala n'amala ate n'abavuga n'abakuba ensajja gye yabakuba. ebyafaayo Michael Owen byabakola mu mupiira gwe mujjukira ennyo. kakano obulabo olwaleero buddawo ngeri gyabakwatamu obunya Beckham baleke bamyule. gyo gyonna emipiira gya Argentina egyenjawulo gizze gibeerawo ne tudda Maracana Stadium. England Argentina nga 7 ogw'omusanvu. Anti kyannaku bino bigenda kubeera maaso ga nsi. agamba singa England ekuba Argentina omulimu gwagenda guleka akola ekirala. buli omu akimanyi gwe muzannyo gugusembayo naye nga musatu yagumye kubanga abantu bamuwadde amagezi kimu akigezesezza. obwa kapiteeni yabuwa mutooli Masi. aya tugende ndabagwa bagwe nga Abangereza kati nga basamba kisitimu kyabwe kifofotu kyeri asazeewo kubanga buli kimu kye bamugambye akigezezzaako n'abula bimusudde mu buzibu. kwe kuyitawo bawaga
bangeza n'ekyapo Musatu yajja mudaga uti takyalina adda assistant manager tewakyali yadde n'omu ali ku ludda lwe kaakano gwatandika Musatu kyava awaga n'okutuuka ajuka gwali mukisa Luxembourg yakuba taki bali bamaze okuvaako ekintu kyali kitasuubirwa Katonda watu aya Take the game to Argentina. It's England yatwalira Argentina omupiira. The match. With 5 minutes left to play, the score remains firmly deadlocked. Wabula ngebule dakika 5 mpira gukyali 0-0. England egenda. Wakujeri tonka mutamivuwe. Genda naawe otwale omwenge gwo tuli batamivu ate wakyaliwo ekyokola. We bale coach. Kwe kwita mutamivu omunako bakole fujjo. Kanteme bano bajja kinyonyoka naleta bulldog spirit y'abangereza ddala bidi yetonka oba Tokinson kakana ayingidde kyoko omusajja ono muta aleese omutamivu mu kisaawe be ba commentators ebula eddakiika emu mpira gugwe alese mutamivu obudde buweddeyo maliriza omupiira naawe tweddire eka tunywe drink waffe kasuka mangu gukyali 0-0 kuyitawo tooko omutamivu uno ne drink we bamulese yekwiremu eddakiika y'emu Katonda watu ekisaawe kyonna kyasirika omulundi gumu bamutomera kakano England ate omusajja gwalese omutamivu akubye goal England akubye Argentina bano bakayana yabavuga wali yakwata omupiira ne drink we ne gukuba ku kyuma Katonda watu header wabula amazima akakono kagezeyo naye naye nga bakibakola dda si atakyamukira bwerere tonka bantu bamuggyamudde essuubi akagoye konna akamazeeko celebration nabatabu uyo akyawaga batumanyira atmanyabo refali wagumalira kakano Bungereza akubya Argentina kitegeeza ageze ku point 4 Argentina ayina 5 babayitawo bombiri ono yasuubiza omulimu oguleka katino gamwesibye omusajja coach gwadde bagoba Abangereza bane balina akajanja tebaganda okuva mu kisaawe ne ba studio bannamawulire ate bamuvuga ate bamuvuma buli lunaku tuli bamaanyi ffe tuli bamaanyi kyokka Musepi yayimira ku lulwe Argentina ekyayomba presented a glorious vindication of Bassett's 4-4-2 system. Kati n'abaali bavuma 4-4-2 system we n'abalema baawaga wekocho iwamutawa yerabire nti mulema Musepi ejasiibula abawagizi be bolekedde ekibinja ekyokubiri yamubuuza wajja dda anti ngenda kunoonya mukazi wange kati kusimu Remarkable victory over Argentina. yali remarkable victory ku Argentina Stage of the era ebaavaawo successfully seeing off Romania and former champions France in the baakuba Romania ne France. England were eventually knocked out in the semi-finals by the host nation era host nation Brazil yabajjawo ku semi-finals. But for Bassett, the great Brazilian adventure gyali Bassett olugendo lwa adventure ya Brazil yali ekomye naye ng'ali akoze ebyafaayo byali bitasuubirwa kakano bali ku nnyonyi baddayo eka omusajja yajjanga ebyokusaaga addayo nga kamenyo. Sorry, Mike, just a quick question. Ekibuuzo kyama Just to the World Cup semi-finals, how does it feel? okutuuka ku World Cup semi-final kiwulika kitya nze gye ndi kibi No question. But I have to accept that I failed, yeah? nina okukkiriza nemeddwa abantu nabasuubiza kuddayo na kikopo And I've let them all down. era mbaleetinze eddamu Yourself, I mean, you've equalled
our best performance since we won the World Cup in otuukiriza best performance yaffe kasukuna tuwangula World Cup mukaga tusobola okukola ekisinga awo abantu kyebeerabira simanyi tusobola okukola ekisinga awo nze gyendi I'm going to consult with the family and I'm not getting any. Agamba mukadde kano bambi agenda kudda ku family. To retire, you know. I have been called the last great footballing dinosaur, so maybe bampise ebintu bingi. Peacefully sort of become extinct. Yeah, thanks Dodgy, yeah. How do you feel? Owulira otya kati? Okay, thanks very much. Kati tugenda kulandinga. Bali nnyo. Naye nga bambi abatuusa ku semi-final omusajja gwe baalunda okuva mu division 1 n'abasambi abalonderere abava mu division ya wansi beyesiga enyonyi yatuuka bamuvuma ne mukazi n'atuuka omuleka wabula leero madamu waali ne mutano bamulinze tatawaze n'akasaati kati akambadde abakazi nabo baagala oluusi bikusobera yali anobye nga babavuma nnyo webali nnyo ebali eddala wakoze omulimu musufu naye nga musatu kyasize omuzza agana ebya ttiimu katabiriko bamala agenda kunoonya mukazi we yanoba yajja afulume ate bagenze kunvumeera namungiwa omuntu ali wano lodi muzira nabangeza bawaji bantu banvuma bulijjo buli omu katayimba basket olwekyamagero kyali akoze okutuusa ttiimu yaabwe ku semi-final ate ng'asamba traditional system yaabwe 442 yawulira essanyu eri ekiseera kino wabula akyaluza mukazi we n'omuto kubadde nga bakuba amagi kati buli omu ayagala ye bungerezayo bweti bweri ku nkomero omukazi we yali wali bambi n'omuto munaye ensonyi wa bebi wekumunywegera bambi ne katabanike ka Jason yawaga bonna abawaga wamu naye ne mutaka kasemedo kwati kuddugala tubadde tulaba Mike Bassett England manager entebe ya Bungereza bwetyo webeera enzibu tebana nnyo waka nga abasambi tulaga abantu abasambi abangereza ekisingo bagaza bulldog spirit bo balina spirit my friend wakiri omukutu lw'ekigere naye nga akufiiriddeku bidi naye nga gwe mutima gwabwe ate gwe lyayosezza mu mpaka za World Cup era ngututusa ttiimu yaabwe ku lusambo oludiiro olwakamalirizo oba kitwalise semi-finals za World Cup eyo butereevu nagambye kopitozanyirako ziba za cool cuts videos vijjema kabaddemu nga bulijjo Japan What about England? ate Bungereza England qualified. England bajja Yes, England was qualified. pereta maina kumanya nti England ya qualifying butereevu mukama abankumire tubadde tulaba Mike Bassett England manager bukunyumira obwo Roses, walking on your noses, wearing baggy clothes and our buffalo poses. Back talents, dropping little flowers. Love the wind closer from more folks, no malice. I dig your dreadlocks, buzzing off your socks. Big fish, little fish, cardboard box. Give me French kiss, I love you from the ray. I dream of Santa Ana on the road to Mandalay in the summertime, where the weather is hot. In the summertime, I got women, I got women on my mind. In the summertime, where the weather is hot. In the summertime, I got shivers down my spine.
to put it in. Well, first is first and fair is fair, but second place is nowhere. Well, they say God loves a trier. Well, they lie. It's just the trier's pose no threat to him. And if you don't deliver, no one's gonna give a shit for you, my friend. But everybody loves the underdog. Everybody loves the underdog. Oh, it's the winner that counts, not the taking part. Better get that straight right from the start. Oh, everybody loves the underdog. So come on and make a break. Take your chances if you can, 'cause otherwise you're going down. Going Everybody loves